ko jako akawuwo. Obuzibu takola. Woba tokola sijja kukola naawe. Abatuuze mu Nabukalu zooni ekisangibwa mu division y'e Kawempe batabukidde mu lukiiko oluyitiddwa RCC w'e Kawempe Sulaiman Walugembe okumalawo enkaayana ezirudde nga ziri ku kyalo nga bano baagala okugoba nabakyala w'ekyalo aludde mu kifo kino. Baba yagadde ekifo akisuula naye ebiseera ebisinga asigalayo wansi ku zooni ate mu tteeka eryaffe butereevu Nantebe ku bana abataano agenda butereevu etteeka nga lyeri mutwalayo teyeetwalayo yekka. Mu lukiiko abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Henry Kungu babadde beeyawuddemu ebiwayi bibiri ng'ekimu kigamba nti nabakyala Rita Nakubulwa amaze ebbanga ddene nga yakiikirira abakyala kale ng'asaanye okulekulira so nga abandi babadde bakyamwagala. Oza olaba gwabakadde waki nze namuleeta ku bukulembeze ne muwagira. Waliwo abalala bangi ba kibiina kyaki ekyo kye bagamba ekibiina kye saagala. Mukitegedde bulungi naye nze tuwekwa kuweereza abantu sigatika bibiina. Omuntu wakola ekirina okukolebwa muki mu mateeka simuyinako ki waweereza saaviisi ye simuyinako ki. Bano bategeezeza RCC nti ono talina kyakoledde kitundu nga ne bayita enkiiko z'ekyalo talabikako nga bayita bayaaye. Waliwo akabinja ke baguzaawo sibamanyi nga batuuze bange tojja mu miitingi nempita olukiiko lw'ekyalo nga kiyamaani wakikakatako era si amazima nze akola ki nzagikulira yonna yonna. However kuliko obukiiko buki naye buli omu alina kulipootinga ki wa chairman ensonga ezikwatagana n'ekyalo olw'obulungi bw'ekyalo. Naye gwe naabakyala obeera eno gamba sikolagana na bayaayi ate ng'oli naabakyala ekintu ekyo ndaba kiba kikyamu. Mpulira bulungi. Wano olukiiko lutabuse ng'abantu baagala okwegwa mu malaka nga n'olukiiko terunnaggwa era kiwaliriza RCC okuggalawo olukiiko luno. Njafuba okulaba nga waliwo ekibeerawo nga balina kye bakola ekyo mbasaba busabe. N'olw'ensonga eyo kye mbadde mbasaba tusigale nga tukola bulungi ekyalo kya Nabukalu nga bakiraga kikyali kirungi kirina abantu abalungi abantu abakijjamu nga bakyekoka balina emize emibi tetujja bakkiriza kutaataaganya abantu ba Kawempe kutaataaganya abantu ba Nabukalu tetujja kikkiriza ekyo tukibabuulira tubagamba eyo bwe kigenda okubeera. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza abatuuze mwenna abazze. Wano RCC abuulidde abatuuze bw'abategeezezza nti tewali muntu yenna alina buyinza kugoba munne mu ntebe ya bukulembeze okuggyako akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga. Amateeka galambika butereevu. Kyenkoze olunaku olwaleero kwe kuzza olukiiko awamu n'okutabaganya olukiiko n'okukkaanya nti bonna balina kukoleramu ng'abakulembeze era ne tukkaanya ne ssentebe ne tugamba nti n'abakyala alina okubaawo newankubadde wayinza okuba waliwo obuzibuzibu obuli ng'olukiiko. Wabula Nakubulwa bw'atuukiriddwa ategeezezza nga zino bwe ziri entalo z'ebyobufuzi nti ssentebe w'ekitundu kino tebali makambugu kale nga we wava kalumanywera. Akakulemberera emyaka 25 nga nnonderera abakyala naye kyeyamaani obuzibu bw'okufa ndi wa NRM kaakati ogenda mu ofiisi omwo tetwetaagamu ba NRM singa waliwo n'omwami gwe bakuba ne bamumenya n'omukono NRM otwesibyeko lwaki otwesibako n'ojja mu ofiisi owulidde era omusajja n'entuula mu nsonga ze nga bamuwa olumusente z'okumujjanja. Oluvannyuma RCC Sulaiman Walugembe bano abasabye okugenda mu yafeesi ye basobole okumalawo obumulumulu olwo nno basobole okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Ne ku lwa bulungi bwa Nabukalu n'okutereeza Nabukalu nabagambe ngenda kukola ensonga emu yokka. Ensonga esooka chairman wa Nabukalu omukulu Henry Kungu agenda sigala nga ye ssentebe w'ekyalo kino. Wabula ngenda kusaba chairman n'olukiiko lwe lwonna ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 8 mbayise mu ofiisi yange olukiiko lwonna. Bino we bijjidde ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kasazaamu enteekateeka ez'okulonda obukiiko bw'abakyala ku byalo omuli ne nabakyala olw'ensonga nti ensimbi zaali tezimala okuddukanya enteekateeka eno era nga kuno kubadde kwa kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno.
Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tukola ki? Yabadde tasuubira nti abantu banaakola